Katusooke twebaza omutonzi olw'ekirabo eky'obulamu anti n'olwaleero tukomyewo ne pulogulaamu eŋŋanzi tambula n'okumanya nange omuweereza wo Benedicto Sekandi omusunsuzi wano ku Royal FM. Tugenda kwogera ku bannagagga babinnyoonkondo abali mu ggwanga Uganda. Bano bangi, abamu bannabyabufuzi, abamu basuubuzi, ate abalala ssente zaabwe mwana wattu tezimanyiddwa nnyo wa gye ziva olw'emyaka gye baliko sinakindi n'engeri gye bazifunyemu. Eggwanga Uganda lino nno ensangi zino lifunye bannagagga abato abasinga tebannaweza myaka 5 newankubadde nga bannagagga fugge yadde nga n'abakulu bawera. Eggwanga lino nno lisangibwa ku ssemazinga wa Africa mu region ya East Africa nga balirwana baalyo be ba Kenya eriri ebuvanjuba, Tanzania eri Maserengeta, South Sudan nebeera mu mambuka, ate DRC neba ebugwanjuba, ate yo Rwanda neyagala ensalo zaayo gye buvuddeko neba mu Maserengeta g'ebugwanjuba. Ebyenfuna by'eggwanga lino Uganda mu masooka byali byakuwaanyisiganya byamaguzi, okugeza wawangayo embuzi 2 n'ofuna ente emu, naye byagenda bikyuka olw'okujja kw'abakyeruppe. Bano baatongoza enkozesa y'ensimbi okuwaanyisiganya mu butale obw'enjawulo okwetooloola ensi yonna. Katusooke tutunuulire bannagagga nga bo beekuusaako ku mirimu egy'obufuzi oba nga bali mu byabufuzi. Katusooke tutunuulire nagagga John Patrick Amama Mbabazi. Oweekitiibwa Amama Mbabazi yazaalibwa 1949 nga 16 omwezi ogwa Gatonnya oba ogwa January mu Lunyanyimbe. Ono yali mugagga mu biseera bya 1970 era kino kirabikira mu buyambi obugambibwa okuba nga yabuwanga abayeekera ba NRA, National Resistance Army, kati eyafuuka NRM, National Resistance Movement. Kwe yava okuyitibwa oweekitiibwa yaweereza abantu b'e Kinkinzi West Constituency esangibwa mu district y'e Kanungu okuva nga 1996 mpaka 2016 bwe yalangirira nti agenda kujja ku bukulembeze bw'eggwanga. Bwe yalemerera okukwata entebe y'obukulembeze bw'eggwanga yasirika nga nakati tumuwulirako buwulizi olumu ng'akoze akabaga oluusi ng'oba alinako waayise ne bagamba oweekitiibwa wuuyo Mbabazi ayiseewo, naye mu byobufuzi takyali wadde wawulikika. Emyaka gye yamala mu Parliament yagonnomolwako obwaminisita obw'enjawulo nga muno mwe mwali minisita w'eggwanga mu ofiisi ya President, Secretary wa NRM Caucus mu Constituent Assembly eyakola Constitution ya 1995. Gwenno atabitegedde bulungi kitegeeza nti ono y'omu ku baali ku kabinja ak'enjawulo aka NRM abamu kubaetaba mu kubaga ssemateeka wa 1995. Yakolanga minisita w'eggwanga mu Regional Corporation mu myaka 1998 mpaka 2001. Yaliko Attorney General ne Minister wa Justice okuva mu myaka gwa 2004 mpaka 2006. Yakwata ogwa Minister wa Defense mu mwaka 2006 mpaka 2011 nga afuuliddwa Prime Minister okuva ku kya Defense. Ku bino teweerabira kubeera kwa Secretary General wa NRM okuva nga Novemba 2005 mpaka January 2015 bwe yatandika okulingiriza ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Gwe wamma obukulu buno bwonna toyinza butagaggawala ate nga kinajjukirwa Mbabazi yalina ku kasente mu myaka gya 1970. Ebyobugagga bwe nno tatera nnyo kubyanja, naye kimanyiddwa bulungi musajja mugagga. Kuno nno kwe tugenda okujjirayo Captain Mike Mukula, mu bujjuvu ye George Michael Mukula. Ekiyisa nagagga ono Captain lwa bukugu bwe okuvuga ennyonyi nga yatandikira mu Eagles Air. Captain Mike Mukula munnabyabufuzi nga yakiikirirako Soloti Municipality okuva 2001 mpaka 2016 mu Parliament ku kaada ya NRM. Yali State Minister w'ebyobulamu okuva mu 2001 okutuuka 2006. Bwe tujjukira nno ku ngombo z'abajjajjaffe nti akuwa obukulu abaakuwadde kulya, toyinza kubuusabuusa bugagga bwa Captain Mike Mukula. Mu myaka gya 1980 nga gisemberedde okuggwako yali avuga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Captain Mike Mukula alina amaka ebugoloobi kw'otunula n'okomya amaaso nga swimming pool etemagana ng'omuntu.
Ono ow'ekitiibwa ono yagambibwako okwenyigira mu kubulankanya ssente za Global Fund bwe yali ng'akola nga minisita w'ebyobulamu mu mwaka gwa 2006. Mu mwaka gwa 2021 Mukula yatandikawo Uganda Aviation School oluvannyuma gye yatwala mu Kenya. Essomero lino litendeka Airline Customer Care Management, Aviation Security Awareness, Global Distribution Fair and Ticketing n'ebirala. Kakati nno bw'otunuulira ebintu ebyo byonna ate nga ssente kimanyiddwa Captain Mike Mukula azirina, gwe wamma toyinza butavaayo kusunirako ku bannayuganda banno wamu n'abantu abalala abategeera olulimi lwaffe luno mwe tuyise okukola ennyo. Mu bano nno tugenda kutunuulirako n'abaana abato oba bannagagga abato abamu nga bazze tetumanyi bazze batya oba ebyobugagga byabwe byekuusa ku ki olw'emyaka gwe baatandikira okufuna ebyobugagga bino. Naye ku lwakadde tugenda kutandikirawo olunaku oluddako nga tujja kukulaga abagagga abato abeekoledde ensimbi mu ggwanga Uganda. Weebale kwekumira ku mukutu Royal FM nange omuweereza wo Bendikito Sekandi omusunsuzi. Tulinde oluddako.